أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nkujjukiza ebbanga lyonna olujjukiza olutejjaamu akaddeko n'ebiseera byonna mu mbeera zonna okutenderezanga omutonzi wo, mutonzi wange, mutonzi waffe ffenna. Tumutenderezenga Allah, olutenderezo olumwebaza, olutenderezo olutunulira byatukoledde olwaleero. Tumutendereze olutenderezo olujjukira gyatujje. Tumutendereze olutenderezo olumulekera byonna bye tusuubira. Funayo akadde osiriikirire olowooze ku Allah by'akukolera, ojjukire Allah gy'akujje. Funayo akadde osiriikirire Allah omulekere byonna. Ebikulumya omutwe abimanyi, naawe akumanyi, olumanya lwoteemanyi, naakwagala olwagala lwoteeyagala, naakulumirirwa olulumirirwa lwoteerumirirwa. Ebikulumya omutwe byetaaga ofuneyo akadde osiriikirire ofumiitirize ku Allah by'akukolera. Bino ebikulumya omutwe tebijja kuddamu kulumya mutwe. Obulamu akyabukuwadde, abukuweemu ki mu ebyo ebikulumya omutwe? Nga nkuyanja eyingidde ettaka, darusu zaakaddamu be twasomanga nabo nga covid tannaba, ayina Allah be yatutte, nga yali muyizi atula muzikiti nga bwegutuddemu, ng'era be twasomesanga nabo nga covid tannaba, bangi Allah be yatutte. Nsaba Allah asaasire mikwano gyaffe, naddala abaali baseeka baffe, baseeka Hussein Mutambala. Olaba Allah bw'atwala omusomesa n'atulekera gwe omuyizi. Bwe tuba bakubeera benkanya, Allah abatuwaayo omukisa gutwebuuzaako. Kuseeka Mutambala naawe omuyizi atwalaani, gwe muli olaba gwe wandisigadde. Otukolere ki?
abaali abayizi bali mu ttaka, abaali abasomesa bali mu ttaka. Ebikulumya omutwe Allah obulamu abukutwaleka kuwemu nki ofunanga yakadde akasiriikirira nolowooza ku Allah byakkolera, otandikiranga ku bulamu. Wano Dr. Balonde n'abalala, Bannanakasero, Mwami Nyende n'abalala, gatta byonna ebikutawaanya ofuneyo obufunyikadde eddakiika 15-20 osirike gwe ofumiitirize, weebuze nti mu nsi njagala ki? Lwaki seebaka? Tobulwa tulo. Kubeera ne bw'onootubulwa si kakulizo Allah kwakuwera byatannakuwa. Wa nnyo omwendo byakkoledde. Gwe lwaki muli bw'osiriikirira gwe ng'omu? Oyagala tuga nti gwe bw'osiriikirira gwe era ebirowoozo byo biggukira ku Allah byatannakkolera. Olw'obunene bwabyo enno ne kino kimanye byatannakkolera Allah si binene nga gwe bw'obiraba, biba kuba binene nga bw'obitwala tewandibaddeyo nga tebiriiwo. Olw'obutono bwabyo wooli ate nga tobirina. Kati si binene nnyo kuba wooli nga ate tobirina. Biba kuba binene ddala nga ddala binene tewandibaddewo nga tobirina. Abavubuka nnaku zino mpulira tokisussa. Kati bitwale ng'ebizibu byonna naye tokisussa. Si nnyo ng'obulamu Allah bwakuwadde bangi be yabuggyako, ng'obulamu Allah bwakuwadde bangi babuyina mu mbeera nzibu. Bantu balwadde nga gw'okabaza landiroodi yaakabaza ddagala, golooza wakati mu bulumi bwalimu mwenkanya ebizibu, gw'akaaba fees. Ne musajja wattu omulwadde wa kansa bagenda mukalirira, olw'olifunayo akadde akasirika n'ofumiitiriza ku Allah byakkolera, n'ofumiitiriza ku Allah gyakujje, ogenda mulekalira n'ebisigadde. Kati ate bw'oba omaze okulowooza n'okukkiririza mwakujje gyakujje nga yakkolera n'ebyolwaleero, weetaaga ate okulekana n'ebyoyagala. Tumutendereze Allah ebirungi nkuyanja byatukolera. Mukyala bamugambye ali muyengaawo mugagga okutuuka okuba nga amaka mwasula bannamuyenga banne nabo gabayitirirako. Yazaala abaana 4 baakula kuba ne mukyala mukulu mu myaka. Abaana 4 tekuli ali mu ggwanga, bonna bali bweru, bonna 4 balwadde ba kansa, era omu yafudde. We twogerera bino omukyalo oyo taliiwo, yageze Netherlands kunona maiti. Bangi atuwangaliza mu bulamu nga muwalawo mutabaniwo tebamujjanjabirangako miliyoni. Yeva ku kumujjanjaba nga ne mukyalo olwo yazaala mu ddwaliro awaayo $5,000. Abamu tulina lwe twali tuwaddeyo 2 nga n'ensonyi zikutte bukwasi. Baakuwadde ekitanda ggwe. Bantu bagezeseddwa n'abaana balina bituli ku mitima. Gomanyi kyekitegeeza ekyo? Okaba fees. Omanyi kyekitegeeza eky'omwana alina ekituli ku mutima?
abantu bagezeseddwa n'abaana bayiika ndusu akaba fees osobola okuwanyisaamu n'oyo fees oziwone kuba oyo tasoma. Wetaaga kusiriikirira kufumiitiriza byolaba ng'ebizibu byo si bizibu. Ezo fees z'abaana tuzeetaaga nnyo mu buntu zeetaagisa, naye tetumanyi kiriva mu fees, oba zirigasa oba tezirigasa, kubeera naawe bwe wabisoma eyo gyokolera gye byafundiikirira. Ffenna twasoma ku life cycle y'ebiwojjolo, life cycle of a butterfly, nekiva mu eggs nekigenda mu lava simanyi mu pupa, kati wama stage eyokuna nekifuuka ekiwojjolo. So what? P4 yo kale P5 wagifunamu ki muli kyolanga toyagala omwana wa kisubwe? Kati ogiganyulwamu biki byolanga omwana wo bw'ataagisome tajja bifuna? Tubaweere, sagala kunafuya wenna aweerera baana, naye si ku pressure. Bajja kusoma woli oba toliiwo. Ate wandibaawo gwayeralikirira abaana nga gwe Allah gwafudde ekizibu ky'abaana abo. Teri ayinza kuwa maama waabwe nga wooli. Nga Allah okwanukula edduwa z'abaana abo, Allah alina kukutwala omugagga woowe abadde mukyalawo. Baana bagendeko mu kisulo balye ku mugaati omusiige. Bino ffe twekooya. Abaana abo n'ebitonde byonna Allah biinako enteekateeka gy'atasobola kutuuza kuyitiramu, kuba temutuula ku lukiiko lutegeka. Bagende ku ssomero, ssente bwe zibaawo, era tusaba Allah ow'ekitiibwa azituwe, tubatwalenga ku masomero nga bwe tusaba Allah abaana baffe bagase ne bye basoma oba ne bye banaasoma. Naye nga nva kuweerera okwo, ne kino osaana okimanya nti abantu boolaba bakola emirimu egy'enjawulo, abantu boolaba bakola emirimu egy'enjawulo mu Owino, boolaba bakola emirimu egy'enjawulo mu paaka, boolaba bakola emirimu egy'enjawulo mu zaakeedi, boolaba bakola emirimu egy'enjawulo yonna gye bagikolera mu myaka 10-15 abagenda obbasikira be baana baffe. Emirimu egy'enjawulo nteera mu bodaboda, teekamu kondakita, teekamu abaweereza emmere, teekamu. Kati mukadde kano aba boda emyaka 10 egijja 15 bali mu kisulo. Wetwogerera ndooza bali mu pulepusi. Betwazizaayo baka abasiraamu bannaalongo bali. Kati Naalongo lwakyakooya ate bino Allah akuwangaza emyaka 15 olijja no nga nti kyekituufu nali ndi ku makayisima. Bwe batyo bwe baweerera mukyalawo nga nabo bamanyi bali ku dokita, kumbe bali ku mukaamuza. Ne beerijja ku ggwe nga bamanyi bali ku looya, kumbe bali ku buloka wa mmotoka. Teweekooya nnyo byolaba ng'ebizibu byo si bizibu. Ekizibu ekisookera ddala gwe kutuula kusiriikirira, kufumiitiriza. Ojja kufundikira ng'okkiriza nti la hawla wala quwwata illa billah. Kati mu kigambo ekyo gw'oyingiriramuwa. Tumwebaze nnyo Allah olwebaza olumutendereza mu mbeera ey'enjawulo. Abali mu makomera bali mu makomera, abali ebutabika bali butabika, abalema balema, n'abalalu balalu,
ffe Allah n'atuwa omuteeko gw'obulamu ogusinga obulungi, ogutali butabika, teguli mu kkomera, si mulema, teguli mu ddwaliro, nga n'ekisembayo obunene Allah kukuwa kuba musiraamu. Badu Allah bangi tetufaayo, tetuwaayo kadde kufumiitiriza we wali ekizibu awo, ne tujja tulowooza nti zonna ddiini ntuufu. Eddiini zonna eziri mu nsi Allah ye yazissaamu era azimanyi bulungi, nga mu kifaananyi ekyangungu twakolako ebibuuzo abamu bwe twali kwekyesi, ebibuuzo byabanga by objectives bakuwa answers, gwogugwo guli gumu gwakulondako. Omu ku be twasomanga nabaga nti mubibuuzo byesaagala mu nsi muno objectives, bajja ne babiseetinga nga bwotegendereza biringa ebifaanana, ate nga tokkirizibwa kugamba nti zonna ansa ntuufu, tokkirizibwa. Era nogezi oyanukula oti ekibuuzo bwe kigudde. Kakati eddiini zonna answers Allah ze yateeka wansi w'ekibuuzo, ani gwoteekwa okusinza? Kati enkuyanja negyeronda Yesu era basanga kukubo nga nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu, nga ansa gye yalonzeeko musajja wattu, as if Yesu atonyesa nkuba, ameza mmere, munda omwo yaddukanya omutima oba ensigo, asalawo ani anaazaalwa yamufuwamu omwoyo, atege mulayini eyeeyo yakibuuza ani gw'olina okusinza, gwe yalonda omutonzi wo. Weebaze nnyo Allah nti mu busiraamu kekakutanda n'osaba omuntu yenna oba ekitonde kyonna n'okikkiririzaamu olukkiriza lwe bakkiririza mu Yesu, obusiraamu oba obuvuddemu ne bwe bamalayika. Kati obusiraamu bukubanja kukkiririza mu mutonzi wo, weesiime nnyo okuba omusiraamu. Bwe ziba answers ku kibuuzo ekyo gwe walondako entuufu. His Excellency yagenda na Kristo, Ssaabasajja yagenze ne Kristo, Katikkiro yagenze ne Kristo, baministers bagenze na Kristo. Naffe siffe bageze nnyo Allah tumwebaze bwebaza eyatuwadde okuba abasiraamu. Nkulaamira bwe neeraamira byonna bigaane bw'aba Allah akwadde obusiraamu oli ku mulamwa, ne baba takwadde maka, abaana bo ne baba tebasomye. Mu suratul Hijiri omwo aya ya 2 n'eyokusatu Allah tugamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, ne bwe buli badde ekiseera kyakutuuka beegomba abaagenda ne Kristo, beegomba batali basiraamu nti kale singa twali basiraamu, anti ng'ebitiibwa bye balina mu duniya tebikyaliwo, anti ng'obugagga bwe balina mu nsi tebukyakola makulu. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq, buli konna akali we muli kakuggwaawo. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu. Aya eyokusatu mu suratul Hijiri Allah naggumya nga bwangumya n'atugamba nti dharuhum, mubaleke oba baleke, yakulu balye, wayatamatta'u beyagale, wayulhihimul amalu, ensi ebatwala olutwalo tasubira givaako, fasawfa ya'lamuun, balikitegeera. Ezo aya bw'oziwulira gwera osigala okyekubagiza okuba omupangisa, nga balandiroodi bagenda kumala bbanga ki mu bwalandiroodi buno, bwalandiroodi obw'ekiseera obw'edduniya
olwedde obulamu bwennyini obw'edduniya bwa kiseera, n'obwa pulezidenti bwa kiseera, n'obwabakabaka bwa kiseera, n'obwabagagga bwa kiseera, abambejja n'abalangira bwa kiseera. Era otunuulira kabaka nnyina ka statement akatera okunsanyusa, eva ye emyaka gy'obukulu si gya bukulu, ejjeete giba gya bukulu, birthdays zonna ajaganya emyaka 60 egy'obuto, yadde amazima gasigala maki nti yadde batugamba gya buto naye era gisigala gya buki. Buno bulamu bwa kiseera, toggwamu nnyo na Allah bawadde edduniya. Dharuhum, baleke balye beyagale, ensi batwale olutwalo lutasubira givaako. Mu butuufu bye bakoze mu Allah, ebifo mwabatadde ndowooza bijjayo bulungi nnyo obutakkiriza bwabwe nti essaawa yonna ensi bagivaako. Bye bakoze mu bugagga Allah bwabawadde bimala bulungi nnyo okutegeeza nti tebasuubira nti wano bavaawo. Mwesiimye nnyo mmwe abasiraamu, Allah baalabudde n'abakakasa nti kuno ku nsi muliko kaseera, mweteeketeeke. Mmanyi nti batono mbatudde wano abatalinayo baŋŋanda zaabwe Buwarabu, nga tolinayo muganda we Jordan, Qatar, Saudi n'ebirala, Dubai. Baganda baffe, mikwano gyaffe egiri e Buwarabu bwe gyatuuka gyasayininga contract ya myaka 2 mu layini eyo, naye omugezi mwabo ebirowoozo bye abiteeka waabwe, gyali obusente bwabuko abukozesa nabwegendereza, kale wamma bugulako buguzi data akasigadde n'akaweereza eka. Lwaki? Eri gyali si waabwe, essaawa yonna avaayo akomewo eka. Ku duniya tuli ku kontrakiti gye tutamanyi bbanga lyayo, wabuli ssaawa yonna tuddayo eka. Kyova laba Allah yenna gwajjuludde tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kontrakiti ye eweddeko yazzeeyo, essaawa yonna naffe abasigadde ziggwako, era naffe essaawa yonna tusitula. Kati baveeko abalidde obusente bwabwe Dubai n'omulaba ng'alya mu hoteri za bbeeyi, obusente bwe yandiweerezeeko abulira wali gwe atakutwala, nga Allah gwakuwaddeyo akakisa akaweereza obubwo ewammwe. Afaanana atyo Allah gwalabula nga tuga nti fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Yenna aliiridde obusente bwe mu nsi, aliiridde obusente bwe Dubai, e Jordan, e Qatar, n'abulirayo, fa ummuhu hawiya, nyina muyinze ku kisaawe olunaku lwalidda muliro hawiya. Buli yenna atali musiraamu obusente bwabuliiridde mu nsi, abuliiridde Jordan ng'ate alina okudda eka. Kati buli yenna omusiraamu yakasente kakaweereza ewaabwe, ennyaniriza esobola okufaanana. Kati gwe lwaki nawe weegomba tebalya baliiridde obusente bwabwe eyo? Baleke babulye, dharuhum yakulu, mbaleke balye obusente bwabwe, wayatamattaru, mubaleke beeyagale, wayulhihimul amalu Dubai, Jordan, Qatar, mutwalo, olutwalo lwerabidde nti si waabwe, fasawfa ya'lamun, bali kitegera olunaku lwe balidde ewaabwe. Weesimye nnyo okuba omusiraamu. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti rak'atayil fajiri, eraka 2 nga tonna saala subuhi, Allah nazikuwa nozisaala oluvannyuma nosaala subuhi, khairu min ad-dunya, abakuwadde ekyebbe ekisinga edduniya yonna, wama fiiha, n'ebiri mu nsi yonna. Eraka mmeka? Kakati Allah gwawadde ezeraka 2, ate bwakwata kutama nga wali wavuze emmotoka mbwe eyebbeeyo nga maama kuba biri kubaako eyeesulisi. Wali wavuga emmotoka ng'esinga edduniya n'ebigiriko,
waliwo asula mu maka nga gasingiddwa n'ebigiriko, waliwo ayambadde olugoye nga lusingiddwa n'ebigiriko, waliwo yawasa omukyala ng'asingiddwa n'ebigiriko. kakati mmwe Allah abaagadde nnyo olwagala olutategedde kiki kyatuwadde. Allah atwagadde tetutegedde kiki kyatuwadde. Otherwise owerakaze ebbiri nga tannasaala subuhi yeetaaga kubuuza nti kati bino bwe kibangera akabbiri nga tonnasaala subuhi, Allah agenda kusinkanya ewammwe ebisinga edduniya n'ebiri ku dduniya byonna. Kati olwo era akateeza subuhi kuba zo ziri za sunna. Kati weetaaga ate omubuuze nti wamati kati ate subuhi. kakati mwe Allah basaasidde nnyo n'abawera akabbiri ezo nga tonnasaala subuhi, najja kuwa n'esswala endala 5 mwazinyi. Esswala za Allah 5 azitwale azikuggyeko akuweemuki gama nti ampemu amaka ministers village entinda. Allahu akbar. Oba weerabidde nti waliwo be yali aziwaddeko n'azibajjako, zitwale ng'eza buli jjajja azinone. Gwe ddamuwo maama. Ate bino bye tulabanga abali mu bitiibwa abali mu bugagga abeeyagala tebeeyagala. Essanyu mu bugagga obwo Allah teyaliteeka mu bungi bwa ssente. Wallahi emabega we lye tulabanga essanyu bizibu, gw'obirabanga essanyu nti bali mu ssanyu naye ng'ekituufu si ssanyu. Mu suratu Tawba mu aya 55 obugagga obwo nga Allah takuwadde kuba musiraamu, kuba obusiraamu kukolagana butereevu na mutonzi wo. Allah n'agezaako kumma enkolagana wakati wo naye n'agikumma. Bw'akuwa edduniya aba akuwadde adhaabu, aba akuwadde kibonerezo. Mu Tawba mu aya 55 Allah agamba nti fala tu'jibuka amwaluhum, teweewuunya nnyo bya bugagga Allah byabawadde, toggwamu nnyo na bitiibwa Allah batawadde enkolagana butereevu naye. Bitiibwa Allah byawadde abakolaganye ne Yesu tebikutwala. Wala auladuhum, kakuba okutiba kw'abaana baabwe. Ekisookera ddala nga tetunneeyongerawo na aya eyo, ebyokutiba kwabwe n'obugagga bya kiseera. Abaali abagagga mu kinaana bakulageko omukati akyaziina, kale bw'aba akyaziina zimugasa ki? Nyina mukwano gwange Allah amusaasire, yali mukwano gwa mutabani wa mukwano, yali mukwano gwa mutabani wa mukwano, si yalina kati. Naye nsaba Allah okusookera ddala atuwa obugagga bw'obukkiriza, kuba bwe bugagga nga Allah gwakuwadde Allah. Kati abasigadde ffe betuyita abagagga, Allah aba abammye, Allah aba abemmye n'abawa dduniya, taba mugagga. Weesiimye nnyo Allah okuwa okwewa, omutonzi w'okwewa, weesiimye nnyo. Nabbi lumu sallallahu alaihi wasallama, olutalo oba lwali lwe Hunaini oba lwe Khaybar, nga yali akawamba Makka ng'akomyewo. Mu kaseera ako ne wajja ofunikawo amawulire ng'ab'e Khaybar bateeseteese okulumba abasiraamu nga tebannatereera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeesooka n'akunga abasiraamu. Ekikwekweto tekyaleka n'abasiraamu bapya, kuba ndoza kye kiseera
abantu bwe basinga okusiramukira. Allah bayogeraku mu suratu Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bayingira basiramuka bibinja ku bibinja, kati bonna yabayola ne bagenda mu lutabaalo. Lwe lutabaalo lukyasinza okubaamu eminyago emingi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam olutabaalo nga luwedde yagabanya emigabo, yagabanya eminyago. Naye ba Ansar bannamadiina teyabawa. Emigabo jaggwera mu basiraamu bano abapya. Ekintu kyakosaamu ku mitima gy'abannamadiina. Ati embeera yaffe olwedde agimanyi bulungi. Abasajja bano ekintu kino bakakiyingira. Era najja abalaba nga bennyise, n'abayita n'abatuuza. Yababuuza ebibuuzo byali biwerako. Ebimu ku byababuuza nti alamu ajidukum dullalan fahadakumullahu bi, saabasanga nga temuli basiramu, Allah n'abaluŋŋamiza ku nze, n'ebirala. Naye kyenjagadde mu hadithi eno, Nabbi yababuuza sallallahu alaihi wasallam nti ama tardawna, mwe temusiima ayadhhaba nnaasu bishaati walbair, abantu bagende nambuzi, biralo bya mbuzi na biralo bya ngamiya, watadhhabuna birasulillah, mwe muddeyo n'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mulayini eyo gwe tosiima abasigadde Allah bawe duniya, gwe Allah kwe Allah. Era ba Ansar Nabbi bwababuuza ekyo sallallahu alaihi wasallam, mu butuufu nabakkiriza nti gwatusinze. Ffe tuddayo e Madiina ne Nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam, bano bagenda kusigala na mbuzi na biraalo bya. Buli muntu omutima ne gumudda mu nteeko, kuba Ansar kuba Namadiina, mutima gukube mu nteeko, oyina Allah. Byozza omusaba ebbanga tannabikuwa lwa nsonga, ko kumusaba sigala nga omusaba, naye ogw'okwanukula tolina woyingiriramu. Alinnyanukula ddi, alinnyanukula atya ng'aluddewo, eyo si wuwo. Mu statement ya Umaru yagamba nti ana la ahmilu hamma al-ijaba, ebbanga ly'obuwangazi bwange bwonna seetikkangako kizibu kyakwanukulwa, walakin ahmilu hamma ad-du'a, nze ebbanga lyonna obuzibu bwange Allah kasitampa okumusaba, ebisigadde si byange, musabe, ebisigadde si bibyo. Mu byo gy'omusaba Allah tebimuweddeeko buggwi nti omusabidde ebbanga akyayiiya, akyabikuŋŋaanya. Nedda. Mu suratul Hijr aya 22 yatuga nti wa in min shay'in, omuntu talina kyayinza kulowoozaako mu bulamu bwe, illa indana khazainuhu, okujjako ngeri Allah yeri amawanika gaayo mu bujjuvu, wama nunazziluhu, tetubigaba tetubissa, illa biqadarin ma'lum, okujjako mu kigero Allah kyamanyira kyateeseteese. Tewesa ku pressure, ogugo gwa kumusaba, ogw'okwanukula tolina woyingiriramu. Lwaki omala okusaba ate newesa ku pressure y'okwanukulwa kukwo? Gwanika emikono, bw'okakasa nti omutegeezezza muleke, gwe nyiikira. Mwesime nnyo okuba abasiraamu, weesime nnyo okuba omusiraamu. Wallahi kaseera kagenda kutuuka beegomba bataali bajule nti kale singa twali, ng'akaseera ako mwebe ebitiibwa. Edduniya ne bakubamu kya bbeeyi nnyo nnyo nnyo, kiri awo. Yali asooka kiwa bannabbi be alaihimu salatu wassalamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yandirese amafaamu n'amafaamu, yandirese ebizimbe, yandibadde alese ebirombe bya zaabu,
By the way, hadith ya Thawban, Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha zawali al-ardh, Allah yandage dunia mu mbeera ya kitangaza, Allah najimulaga yonna. Faraaitu mashariqaha, nenda be mashariki waayo, wa magharibaha, ne bugwanjuba waayo. Wa inni u'titu al-kanzain, Allah ampadde amawanika abiri, andaze ebirombe by'ebyobugagga eby'omutaka bibiri. Yafata tutatunse nabyo. Kakati Allah ina ensonga zonna lwaki tannakuwa makanga bw'ogaagala. Allah ina ensonga zonna lwaki tannakuwa mwana nga bwe mumwagala mu abafumba batannamufuna. Era Allah amanyi kye kyandibadde singa obadde olina amakaago. Era Allah amanyi kye kyandibadde singa mubadde mulina omwana. Ngera Allah bw'alina ensonga zonna lwaki omukulembeze yakyali omukulembeze. Era amanyi kye kyandibadde singa gwe mwagala yali. Amanyi kye kyandibadde kwe kutulonderako. Abo byogere ebyo boyogedde bubi. Ate oba obafaanana olinga omukubo. Tewali buzibu banfaananye. Nemmwe muli bakkiriza, ffe tubeere bakkiriza, abakkiriza nti puroguramu y'edduniya eno teri kitonde kyonna kigiina. Kati gwe birowoozo byo biteeka nnyo ku Allah byakkoledde, obimme Allah byatannaba. Mu butuufu bw'aba mukyalawo nga Eva buli lw'okomawo eka kubanja by'otoleese, n'akabeera akaveera nga mulimu amata, mulimu omugaati, naga nti nga kisirabamu bulubbaani. Omugambo oti kakati nze owentegeera nze nganze naawe oyinza okunnyambako, oyo okola ki? Kati bulubbaani temuli, baana muno badde olina uno baleteyo kasoda, bino tannabyogerako. Okimanyi nti bw'ateegendereza enkya oyinza okuleeta bulubbaani yekka. Kati ate nalokamu ekwaje ate amata nga tegaleesi. Nedda kati nga tetunatuukamu abo bantu nga ye Eva anoonya by'otokoze, tannakulisaayo nakutunako naye oba omuntu aliva mu bupangisa. Era ekituufu kiri nti n'amaanyi gakuggwamu. Totunulira nnyo Allah byatannaba. Tannabikuwa si lwa butabisobola, si lwa butaba nabyo, tannabikuwa lwa kumanya tubyetaaga. Ekyokubiri, tannabikuwa kuba emmoroka gy'omusaba osigaze emyezi 6 ove mu nsi, amaka g'omusaba osigaze wiiki 3 ove wano. Kati nga lwaki agakuwa? Tumulowoleze bulungi Allah. Akumanyi byotemanyi, akwagala byoteyagala. Tutunulire nnyo byatukoledde, byatannaba tukkirize nti alina ensonga ku byatannaba kyatwagaza kumusaba. Seeka Muhammad Mutawalla Sha'rawi yali musajja mu Misiri, era yaliko mufti wa Misiri mu biseera bya Anwar Sadat. Anwar Sadat ye yavaako, Allah azzeeko Husni Mubarak, naye muzimu ku nsonga ezitugumya. Seeka Sha'rawi ze yatugamba ku yenna asabye Allah nga Allah tannamwanukula, yatugamba nti emirundi egimu Allah gwatannayanukula aba akyayagala kuwulira ku ddoboozi lyo nga limusaba, nga bw'anaakuwa ogenda kati kasigale ng'akyawuliza eddoboozi lya Isima ng'amusaba. Kyekibi nga Allah akyayagala kuwulira ku ddoboozi lyo nga limusaba ddala eddoboozi erikakasa nti Allah ndi mwetaavu, siina gye nja kulaga. Gira ng'omusaba nga ne Allah bw'awulira, nga bw'awulira. Mwazinya nzikiririzaamu nga bw'awulira.
bigambo byaffe mu budakiiko busigaddeyo bijja kukwata ku bukkiriza. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 15 ekiro kya 16 omwezi gwa Rajabu guba gwa 7. Bwe ziba 15 kitegeeza esigadde wiiki singa 2 ogw'omusanvu guggweko tuyingire Shaaban omwezi ogw'omunaana Ramadani gwe gw'omwenda tulina omwezi nga gumu n'ekitundu tuyingire omwezi ogw'ekitiibwa gwe tusaba Allah w'ekitiibwa atutuuseemu omwezi ogwa Ramadani. Saba Allah w'ekitiibwa agututuuseemu nga bwe tusaba Allah akkirize bye twakolera mu mwezi gwa Ramadani oguwedde nga bwe tumusaba akkirize bw'anaaba tutuusiza mwezi gwa Ramadani atuwa obusobozi. La ilaha illallah. Wallahi Ramadani ewedde twaliko ne Seeka Mutambala wali ku masijidi y'Erukuli ndowooza yali wiiki eyasembayo mu Ramadani yayinawo darusu twawuliziganya nayitawo mu darusu ye nensomesaawo essaawa yange emu kumba ali mu Ramadani yeekola ki esembayo. Tugenda kuyingira Ramadani nga taliiwo. Baddu Allah twandikoze kigambo bulamu kyakaseera kikoleremu ebinaggasa nga kiweddewo. Waliwo ebikolwa ng'olina byekolera nga teri yagenda bikola atali ggwe. Imamu Hassan al-Basri bwe yabuuzibwako banne be yali akola nabo lwaki mu katale ne mu kusula yajjanga leeti, yabawa ensonga eziwerako lwaki yakerewanga okuggulawo edduuka. Naye muzo yabaga nti alimtu anna amali, namanya nti emirimu gyange egiringa sanga obulamu buweddewo la yaqumu bihi ghayri, teri yali ginkolera atali nze, fashtagaltu bihi, gyensooka. Bino ebyedduuka bajja ddiggulawo kubeera terisobola kuggalawo wiiki mbukuba nnyini lyo yafa. N'abaana bwe bali eyimbamu baliddukanye ne ligana nga balitunda, n'ennyumba eyo eri ku madirisa era nga naye bwegaana nga tutula ku meeza ng'abaana b'omugenzi nga tufuna atuwaamu ssente. Ate ffe tufuna atuwaamu ezanguwa. Goba poloti wagigula mmekasi naye akatwala zere mmekasi minti mungi ffe tetubimanyi. Kati ebyo bikutunsa abaana bajja kwekuŋŋaanya bagimalirize ennyumba, bweneebe balemye okumaliriza babawemu sekaseka ziyita ziisiizi, babawemu ziisiizi. Ne poloti yennyini era bwe baana bigattagatta ng'obadde tonnagizimba nga naye bagitunda. Ate ebyo eby'abaana, oba ani yategekera abaana gwe goyagala ofaanane? Ani abategekera era bali mu mbeera ki? Gwe goyagala okufaanana anategekera abaana bange ng'abaani? Ebyo ebintu saba Allah atusaasire twetegekere. Ate omugezi kutegekera abaana tategeka bya bugagga. Omugezi kutegekera abaana ye yennyini nga ye ajjumbira ddiini. Naku zino nyine enjogera gye mpulira mawejjo yagingambye esembyeyo gw'osirike, kola eddiini gw'okola otya? Bavubuka nabo si bangu. Kola eddiini osirike. Kakati nanategekera abaana akole eddiini akole ki? Asirike. Ate munange era bw'ogivuluga era bye bimu ng'oyagala okuttatta n'obulamu bwo n'obw'abaana, vuluga eddiini ate naye asirike. Naye asirike tembitabula. Kakati ate ffe mu kufaanana banaategekera abaana naffe okutegekera future yaffe, ate ffe twavuluza eddiini. Zimba bukkiriza obubwo osirike. Ibrahimu alayhi salam olwaleero ku ddiini ye, ku bukkiriza bwe, Omwarabu kwe yeyagalira.
wangi ku ddiini ya Ibrahimu obukkiriza bwe n'emirimu gye n'eddiini ye yonna okutwalizamu Omwarabu kwanywera otuzi, si mugagga mulwadde. Bino ebyokutegekera abaana eby'ebizimbe eby'amataka mu myaka ebiri ebyobugagga byonna byo bitundiddwa. Batabani b'Obote bazzukulu be bagagga ennyo, oba abaamini be bagagga ennyo. Nawulirako babaali baana ba Mobutu mbu basomeranga France ate nga bavadde balinanga akanyonyi akabakeeza ne kabakamyawo olw'eggulu. Oba bali luddawa? Kati bw'ogenda kutegeka future ki eyalema Mobutu? Teweekooya nnyo. Bw'oba oyagala kutegeka future yo gwe kennyini n'ey'abaana bo, kola ddiini, kola ddiini. Kati eddiini eyo nga tetunnatunira mwezi gwa Ramadhaani, kuba Allah bwe yali alaliko okusiiba teyakulalika ku byasobola, teyakulalika ku buli ayagala. Ndooza kye kiseera kati okweteekateeka okusiiba, songa be yalalikako okusiiba Allah be bamu be yalalikako okusaala n'emirimu egisigadde. Tewaliwo bisaanyizo nnyo nga byo, tewaliwo bisaanyizo nnyo biri awo nga bikwata kwagenda kusiiba yekka, butono nnyo. Naye ebisaanyizo ebikulu ennyo kwanaasiiba bye bisaanyizo era ebikulu ennyo kwanaasaala, kwanasoma Qur'ani, kwanaasaddaaka, ku mukyala aneebikkirira, yenna anaakola omulimu gwonna mu bisaanyizo ebyo obukkiriza. Aya 183 suratul Baqara, Allah ng'alaliko okusiiba yaga nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mwekka abakkiriza mwe muwandiikiddwako okusiiba nga bwe kwawandiikwa kuba abasooka okuba abakkiriza.
Naam, alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. Salli wa sallim ala rasulihil amin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Kigambo bukkiriza kakwakulizo kakulu, nsonga semasonga ku Allah okukkiriza byonna byokola. Kati twetaaga okuwaayo ebirowoozo byaffe wakati mu kufumiitiriza n'okwekuba mu ttooki ku bitegeeza obukkiriza. Oleke kusuubira nti koosadde ekyobukkiriza wakimaze, nti koosalidde emyaka, kirevu kireseeko emyaka, engoye ziri waggulu ebbanga, weebikkiriridde ebiseera, tekimala. Abubakari radiyallahu anhu yali ku levo ekakasa nti ye bitegeeza obukkiriza bwe byonna bye yali alikakasa, alikkiriza nti byali byebyo, nga n'ekigere ekyokubiri kiri mu jjana, nga n'okugulu okwokubiri kumaze kubulirayo, wagenda okusiza ekikkowe. Nkwegayiridde nnyo tosinzira ku bbanga ly'osaalidde, ku bbanga ly'osiibidde, ebbanga ly'osomedde Qur'an, ebbanga ly'osomeserezza, tobisinzirako kakasa nti gwe ebikwata ku bukkiriza byaggwa. Ekisookera ddala, bwe tuba bakunnyonnyola bukkiriza kye ki, na biki ebirina okukkiririzibwamu okuba omukkiriza, nanzikiriza ki gy'olina obbikkirizaamu, bwe tujja tutemaatema nsonga ku nsonga, mu butuufu tuyina ekizibu. Ebyobukkiriza si byakweyita, bwe biba byakweyita waliwo omukkiriza eyafa olwaleero era amasomero tegasomye, tomumanyi waliwo omukkiriza nga yafa lunaku zamu zibadde 16 era ng'olw'obukkiriza bwe n'amasomero tegateekwa kusoma kuba omukkiriza yafa. Si byakweyita era si byakkuyita, kubanga okweyita ndooza bwe tuba bakweyita buli muntu yeeyita. Abaorthodox nabo bakkiriza, Abadiventi nabo bakkiriza, Abakristaayo nabo baki, Abakatuliki nabo baki, ate bw'otuuka ku balokole ndooza be batabuliki beeyo, abo basalafu. Nedda muntereezaamu si bikyami. bonna ekyobukkiriza teri atakiyimirirako era n'okimuggyako oba olina ky'omwagaza. The case is not all about kweyita oba kukuyita, ekikulu kuba. Yatugamba Allah mu suratu Nahl aya 97 eteba ya 98, yatugamba nti man amila salihan, yenna aliyekwata ku mirimu emituufu, kusaala, kusiiba, Qur'ani, kusaddaka, umura, hijja, min dhakarin au untha, abere mwami oba mukyala, kukakwakulizo katya, wa huwa mu'minun, nga mukkiriza. Nga muki? Allah ganti fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, tugenda muwangaliza mu bulamu obulungi. Obulamu obulungi Allah bwe yali ayogerako bwakumuwa ntegeera etava liwenga duniya, bwe bulamu obulungi. Allah agenda muwangaliza mu bulamu obutatwalwa nsi. Walanajziyannahum, era ku lunaku lw'enkomerero afaanana nakyo tugenda musasulira ddala ajrahum, empeera ya byonna bye yeerekereza mu kuba omukkiriza, empeera ya byonna bye yakola wakati mu bukkiriza, bi ahsani. Tetugenda muwa mpeera ejjamu bye yakola, tugenda muwa kisinga. Mu sura gy'omanyi n'atuga nti wal asiri, Allah yalayira buli mulembe gw'abantu gwali wangaliza ku nsi. Innal insana
buli muntu yenna ku mulembe kwali muwangaliza Allah lafi khusrin, ebiritwala amagezi ge, ebiritwala obudde bwe, ebiritwala ebirowoozo bye, ebiritwala amaanyi ge byakumusala. fastathna Allahu almu'minin, Allah najjamu omuteeko gw'abantu gutya gumu gw'abakkiriza, illa alladhina amanu, okujjako abakkiriza, wa amilu salihati, ku bukkiriza bwabwe ne bagoberezaako emirimu emiki. Ffe twabisulika olwaliro tuli ku wa amilu salihati, ndowooza kati ate lwe tunagoberezaako obukkiriza. Obukkiriza kikulu. Hii sura ki Maarij, Allah mwagambira nti khudhuhu faghulluhu. Bonna batali bakkiriza ne bajja beeyita byeyite, ne bajja bafayo nnyo babayite buyisi nga tebatutte buvunaanyizibwa bo kuba bakkiriza. Allah agenda kulagira bulagizi nti khudhuhu faghulluhu, mumukwate mumusibe, thumma aljahima salluhu, mutwale mu jahimu. Gye biwunzikira avunaanwa ki? Innahu kana la yu'minu billahi alazim, teyali mukkiriza yadde yeyeyitanga, yadde bamuyitanga. Mu suratul Baqara omwo wetandikira wava ku aya 5 ezisooka, peegi eddako, Allah nti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, ne bantu mulimu, man yaqulu, ng'ebigambo byabwe boogera, amanna billahi, nti ffe twakkiriza Allah, yensonga lwaki tusala era twebikkirira, wa bil yawmil akhir, era twakkiriza n'olunaku lw'enkomerero, yensonga lwaki otulaba tuwaayo. Ninga Allah gati mu bwennyini bw'ensonga, wa ma hum bimu'minin, nga si basiraamu, si bakkiriza. Kino kitegeeza nti ffe abakyalinawo akakisa k'obulamu, kyekiseera omuntu yeekube mu ttooki, aleke kufaanana abo. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, aleke kwogera bwogezi nti ffe tuli bakkiriza, nakufaayo nnyo bantu kumuyita mukkiriza, afeeyo nnyo abeere mukkiriza. Mu aya 177 mu suratul Baqara, Allah ganti laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi, si gwe mulamwa, si kyekikulu ennyo mu kiseera ky'okusala wajja otunudde, si kyekikulu. Ekikulu ennyo okusookera ddala si kusaalakwo, ekikulu ennyo okusookera ddala si kusaddaaka, si Qur'ani yo, walakinna albirra, wabula ekisaana okukulembera byonna, man amana billah, muntu kuba mukkiriza. Paka nga aya bwetambula. Kati oluvannyuma lwa Allah yatugirayo ensonga nga 4-5 ku bukkiriza, n'alyoka azzaako emirimu. Wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba, nga aya bwetambula. Obukkiriza si byakweyita, si byakweyita, si byakuyita kutwala buvunaanyizibwa kuba weewali ensonga. Bikhtisari, nga tumaliriza mu bufunze eddala, anaaba omukkiriza asaana kusooka kwebuuza bwe obukkiriza kyeki. Bwe obukkiriza kyeki. Ekyokubiri, nina kukkiriza biriwa? Wansi w'ennyinyonnyola y'obukkiriza kyeki, twebuuze biki bye tulina okukkiriza, tubikkiririze wansi w'ennyinyonnyola eyo. Kati n'oluvannyuma tunnyonnyolwe enzikiriza gye tulina obbikkirizaamu. Bwe tubizuula, obukkiriza kyeki, nina kukkiriza biruwa, nina bikkiriza ntya. Bw'osirikira ne weebuuza obukkiriza kyeki, wallahi abasinga tetumanyi na nnyinnyonnyola yaakyo, yadde tuli bakkiriza. Biki bye tuteekwa okukkiririzaamu okuba abakkiriza, ebyo nabyo tetumanyi, yadde tuli bakkiriza.
kati ndoza ate bwe tuba tetumanyi bye tuteekwa kukkiririzamu tetuyinza kubuuza ate tubikkirize tutya. Bw'onoosiriikirira ekitukooya n'edduniya ne tuwangalira mu nsinga omuntu alabanga alina ebizibu ebingi, ekirwadde kiri ku bukkiriza bwo, bukkiriza bwange. Ekisooka kankukakasize wano, obukkiriza bw'omukkiriza mu mutonzi we tekitegeeza kuwangalira kaserengeto, nti kati bw'aba omukkiriza ogwannamaddala buli kimu aba akimaze. Nedda, obukkiriza obwannamaddala butegeeza Allah kuwewulira duniya butakutwala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye mukkiriza asookera ddala mu umma eno, obulamu bwe tebwalimu ku bizibu byalimu. Yazaala abaana be 7. Allah atuuka okumujja mu nsi nga wasigaddewo atya omu, Fatima, ng'omukaaga guli luddawo mu ttaka. Bal yatuuka n'okufa nga n'engabo ye yagisinga ku dduuka ewa Kanyankole, nga yagendayo n'ajjayo akawunga. Ani ajja akawunga ak'ebbanja ku dduuka? Nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mubiyinza okusembeza obwongo bwaffe ng'essimu ye yagireka ku dduuka n'ajjayo kiro z'akawunga 2 n'ebijanjaalo. Ekitonde ekisinga obulungi mu bitonde bya Allah byonna. Kati ye byo tebyamutwalanga kuba yali mukkiriza, ng'ebibalo bye tebiri wano ku nsi, ng'ebibalo bye bimulaga nti Allah ne bw'aba tampadde zino za bijanjaalo kaaki, kasita yampadde raka za subuhi ziri nga sinnasaala, nampa ne sola mmeka 5, kati ebyo nga bye bimutwala. Ndajakkiriza nti bwe mba nnyina 2 tewali buzibu kana akawunga nja kukeewola. Era Allah atuuka okumujjulula gaseereza ow'edduka tazifunanga. Ajja tya waka yakuba Abubakar yakanti kye kituufu kiri nti essimu bulijjo mugikuba teriiko. Baatuwola ebijanjalo n'akawunga bya 7. Abubakar yagenda na tobalira ku nsi, beera focused, bamugezi, leka abajega babalire wano, leka babirabira okumpi babalire wano, balira wala. Mu mbala eyo empanvu nga mbala etegeka future yo, mbala etegeka future y'abaana bo, obukkiriza kisoosowaze. Bw'obukkiriza kye ki? Ennyinyonnyola y'obukkiriza kye ki? Kirina ensonga 3, tekirina nnyinyonnyola 3. Obukkiriza bunnyonnyolwa mu nsonga 3, si nnyinyonnyola 3. Olunnyonnyola luli lumu nga luli mu nsonga 3. Obukkiriza kye ki? I'tiqadun bil qalbi, kakasiza ddala mu mutima. Wa nutukun bil lisaani, kyokakasizza mu mutima kyatulwe ku lulimi. Wa amalun bil jawarihi, kyewakakasa mu mutima ne kyatulwa ku lulimi kijulirwe, kyeyolekere mu byokola. Yennyinnyonnyola y'obukkiriza kye ki? I'tiqadun bil qalbi, kakasiza ddala mu mutima, olukakasa olutalinaamu vvuunya, olutalinaamu kubuusabuusa kwonna. Wa nutukun bil lisaani, kyokakasizza mu mutima kiri nga ne bw'oba onyumya bunyumya mboozi ya byanfuna, ya byanjigiriza, ya byabusuubuzi, ya byabulamu, ya byabufuzi, ng'obukkiriza bwo oli asobola obuditekitinga nti ono mukkiriza. Wa amalun bil jawarihi, nga n'ebikolwa byo byennyini bijjayo kiri ekikuli ku mutima.
obukkiriza kyeki biki bye tulina okukkiriza kati obukkiriza kyeki kyekyo kukakasiza ddala mu mutima kyokakasiza mu mutima kiwulikike mu bigambo byo byonna emboozi y'omukkiriza yonna eraga obukkiriza bwe yonna ne bwaba anyumya ku byamizannyo ejjayo obukkiriza bwe buli bwalina ku mutima wa amalun biljawarihi nga n'ebikolwa bye byennyini omulaba bulabi ku byakola n'okkiriza nti omusajja mukkiriza ensuubula ye nga ddala kyekyo nyambala nga kyekyo ennyumyaye nga kyekyo biki bye tulina okukkiriza bye tuteekwa okukakasiza ddala mu mitima biwulirwe ku nnimi zaffe byeyolekere mu bikolwa byaffe ze mpagi z'obukkiriza 6 mpagi ku mpagi eteekwa okutuula ku mutima mpagi ku mpagi erina okuwulikika mu bigambo byo mpagi ku mpagi erina okweyolekera mu byokola gwali otuddeko awamu ezo empagi ozenoonyeemu mpagi ku mpagi mu suratul maida aya 5 Allah bwe yali ajunzika yatugamba nti waman yakfuru bil imani yenna awakanya kyonna ekitegeeza obukkiriza faqad habita amaluhu emirimu gye gyonna wegimufiira wahuwa fi lakhirati min alkhasirin era ku lunaku lw'enkomerero yalimba genda okufaafaaganirwa kitegeeza nti ku mpagi zino 6 bwe kumisingako emu kaba kaweddemu siriikirira nsiriikirire olumirirwe emirimu gyo gy'okoledde ebbanga wakati mu kugirumirirwa tuddeyo tukube ettooki mu bukkiriza bwaffe ndowooza okusinziira ku budde mwazenyi ndi mutuufu okusinziira ku budde tujja kukomaawo ne munzikirize tufune yalina kyayizuumu nafunamu olugezigezi olwo mu covid muno saagala nnyo okufaananira leediyo kuba leediyo yo ssaako bussa alina kyayize okuva we twatandikidde paka we tukomye ng'omu lwa budde naye sente wandibadde bwetaavu bwa mikono gwe ate gwe obweddangu kalise nam waalaikum salaam warahmatullah tonjogeza ebyabavubuka mbugwe kola ddiini kale Haji Kasule simaisi omufaananyi ennyo kale yigamu eri waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu baasi gwe bubeere ekikulu si gwe kweyita nakuyita tusale magezi bwe buno obukkiriza tujja kutambula mpolampola insha allah mpagi ku mpagi kuziri ez'obukkiriza emu ku emu tujja kutambula mpolampola nsaba allah w'ekitiibwa atuwe okufumiitiriza allah atuwe okuba abakkiriza abannamaddala allah atutaasa okubifaanana obufaananyi nsaba allah atuwe tubeere bakkiriza nga bwe tusaba allah w'ekitiibwa atuwe ejjana ya rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh